enteekateeka z'olukungaana lw'enjiri gaagadde olugendo okuyitawo omusumba Ben Hinn okuva mu Amerika zigenda mu maaso. Leero omusumba Robert Kayanji wakanja Ministries etegese olukungaana olw'okumala ennaku 3 alambuza bannamawulire ebigenda mu maaso, ebintu ebyenjawulo okuyooyota ekifo, okusimba ziwemu okuwanika n'okusimba siteegi bigenda mu maaso era abakozi bali mu keetalo. Mu bitundu 7.5 ku 8 ku 10 kubanga ebisinga obungi kati olaba stage bamaliriza entebe zituuka rwema abakungu banasobola okutuula nazo zituuka. Kayanji ategeeza nti omusumba Ben Hinn muntu w'amaanyi era yayanirwa mu nsi yonna nga Uganda yamukisa okubanga bagenda ku mukyazi omulonde ogwokusatu. Addiŋŋana amawolu yagajjamu omukkuto ekitegeeza nti twawoomeddwa kyava nkomyewo omulundi ogwokubiri. Katonda amukozesezza mu nsi yonna all over the world. Pastor Ben Hinn has been used mightily by God. Ategeeza nti oluganda lugenda kutandika ku Lwokutaano olwa wiiki eno nga kumala ennaku 3. Mbayita bajjeko mu lukuŋŋaana luno babe banajja Mukama ajja kubayamba kubanga buli muntu yenna fenna twetaaga okuyambibwa. Yeebaza gavumenti olw'emirembe wamu n'eddembe lyaleeta olw'okusinza. Eddembe ly'okusinga tulyenyumirizaamu nnyo kubanga bwe tutunulira ekkanisa gy'evudde zenkuba akafaananyi tuva mu kiwempe. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.